Okay, tubaniriza nnyo abalungi ku YouTube channel yaffe Life Experience bananga basema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenga amanya nedobozi nze Asha nava namatovu banange neyongera okubajjukiza mu sharing mu subscribing abapya abakade banange tubebaza okusubscribing ate nokuberanga mu sharing link zaffe ne muberanga muri part of us mu mbozi nga zino onako lwalero kandeke munange yeyanjule atera tukomeona mulamu agwaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Shakira na bukalu. Neri nyange lwachose kanyo. Shakira omusefidia menyaga. Lwachose kanyo nga njogedde erinnya na bukalu linsesa. Kuba tulabika kubeera bawala. Erinnya lino engeri gye ndyagalamu. Omuntu aliyogera n'alimpita n'odimpita nga talimpitidde eri mukyala alimpitidde no wemba ninamu ku sente nkuwa. Olimu ayishuwa ngenda kuyitanawo badanga balayi bafa balungi mbajjukiza nti mu subscribing mu sharing mubere nga part of us mubere nga mbozi nga no Shakira lero tulina ka story kaffe nina mwana muwala yampereza ka message ngambulira mu byayitamu ne boyfriend we oba ba boyfriend we naye ekizibu simanyi nakwe oba kiri ku mwalo oba kiri ku ba boyfriend yabo simanyi so kanji kuyitiremu omwala yampereza message abadde alina gayi gwa datinga kati gayo nga alina mukwano gwe gwe bagenda gwe bajja naye out ne basinkana ono omuwala laba ne mukwano gwe wakwano aki omuwala amwegomba omuwala n'amukiriza bwe yamukiriza munango omuwala nga batandika kudatinga nono mukwano gwe batandika kukuta kati oli bwe yabimanya mbu ne bayombamu ne bafuna misunderstanding ne bakita kati bano ne bevuga we bamaze okwevuga lubuto lukutte jukira oli gayi talina wabigamba mukwano gwe jukira oli best friend we omuwala ono nenga ba best friend bakyeyagala batya mwala yenga yaleta obundi nata abasajja tebatabukanga bakazi fe tutabuka ne twawukanira ddala naye abasajja bo bamala ne bakita so we batuka ku extent eyo mulenzi ye n'akita omwala nafuna olubuto lwono gayi bafuna olubuto lwa gayi nakubira gayi munange ndi lubuto gayi namblockinga gayi wamala omu blockinga olubuto balujjemu omuwala azzewo ali fine alabika bulungi omulenzi kwekudda kyokka byeyamukola emabega byazzemu nakolaki namukola ate oli gayi gwe yali asoose okwagala yali better than ono gwalina okubiri kyekizibu kyaffe abawala naye bayitha wakusigula bagamba kusigula takugula tayinza kujja maka akusanze maka akujjemu n'osuubira nti ajja kwagala era bwebibanga sijja kweyendako kizibu kiba ndowooza ku mukazi kuba okimanyi nti bali ba mikwano beemanyi ate n'oba datinga ate omusajja ye nga abasajja baliwo okwana but the problem is on us omusajja aliwo okwana ajja kukwana buli kiramu oba oyambadde skati oba toyambadde ajja kukwana era kati oyalaka ali amugezaako kantrayingako negezaamu mu pepa yange nekikwatayo omwana akkiriza. Wow, abalayi baffe abalungi gwali yatulaba essaawa zino osobola okikola noyagala mukwano gwa bbaawo naye nga nyongera okubajjukiza tuli kula Trends Boutique wanene Makindye KCCWeri opposite Makindye Medical Center osobola okuba nga obanoonyaako balina engoye ennungi balina zi perfume ye baneka perfume ke watwala luli wentambula mukibuga olabaomu bakubuuza wagiguzeewa omwala oyo ngaawunya wow Shakira ngaawunya bulungi eno just pass by yes era nga t-shirt nga zino zibaawo nnyo engoye ennungi by the way tetuwaana yes shoes good shoes by the way not just shoes omanya abantu bano baagala mu China nedda nkwano baagala mu China wano tojja musanga kugula ekintu nga togenda kwejjusa so olunaku olwaleero story eyo gye tulina naye ng'abaana abobuwala banange twebereremu obudde butuyitako n'olaba omwana ow'obuwala nondetinga bagayi 5 baagaza yes waliwo gamba nti 5 waliwo by the chiki gwe nalabye ku TikTok yesterday yagambye abawala okugjako empewo ez'ekikanga za bwavu omusajja omufumbo ng'ate mwavu omusajja nga mufumbo akanga ne sente talina
oyinza okudatinga omusajja omufumbo naye ajja kumbeererawo ku kintu kyensawo kitegeera naye ate mufumbo mwavu takuwa budde ne ssente takuwa waliwo noono ye mukulu mwavu mwagaza kinkutwala zempewo zezigala zitambulirako kandi nebyo byokudatinga bagayi nodatinga bagayi babiri the same time bamikwano nobadetinga oba okuŋŋaanya kimatafaali omuwala gwe buzibu bwodetinga abantu nga babiri bayibe nga bemanyi n'okwemanya if not nga tebali muzaala kuba bonga bo abasajja bamanyi basobola okuba nga bali muzaala nti genda ongezeeko nange ngende ngezeeko wande nali ku paka last sijja boogera be nali nabo kuba basereebu nga waliwo omuwala gwe badetinga bonna ono n'agamba ali bwati naye nga kyekyo oli agamba naawe really omuntu wobanga kaŋŋambe oyina ebbala lyo wano ku kisambi buli omu ng'akimanyi okimanyi nti talina wanene kabakaweddemu talina ebbala waneeno ebbala lyalima kyakira abaana ab'obuwala tebebeeramu oluusi lwaki bakikozesa nnyo like kati ngaoyo mwala gwe tugambye aba asolooza ssente kuba kati ekintu ng'ekyo nsobola okukikola okusanga ng'omu ku bo talina oba nga gwazizzaako yatayina eyasooka yali alina kati n'owulira gwegwo omuzimu gw'obwana sizeeze empewo z'ekika nze nnyini sengawo waba akulaba akuloga ali ku mapeera akulengera buli kookola akulaba naye nga lwaki tetwebeeramu abaana ab'obuwala sitole neyinza okukwata ku nze naava nekwata ku Shakira nekwata ku atulaba ggwe nekwata ku muganda we nekwata ku buli omu banange bweba mulungi kiyinga wonagamba Shakira bali bangi abakikola ekintu bangi most of them waliwo olyogamba nti muwala mulungi Shakira kankozesa obulungi bwange okusobola okubaawo mu life eno oba ofaaki obulungi bwogenda bukozesa yes naye the end of the day kyekigenda okuddako ogenda kukomekerezaawa odetinze bagayire sometime two people obaagala bodake wano bodake woli kati sirimu wanajja tabaleka tagenda baleka kuba bodake woli bodake wono bodake woli nawe tutolero olinga mpaleza abatabuliki tezeya bagamba omwenzi afuna mwenzi munne wow okitegeera ojja kubeera wano tajja kulaga nti akwendako naye gwe bw'oba omanyi nti oli mwenzi manya ne gw'olina gw'osuubira nti gw'oyendako naye akwendako nze togenda afuna muntu mutuufu ng'okyalimu omutima gw'obwenzi omwenzi afuna mwenzi munne ne munnange nze watalina mu bwongo bwange teri musajja atali mwenzi okugjako owange n'owange wow nowo si mwenzi naye nga abasajja bo benda nga abasajja benda Martin toyenda abasajja benda nakugamba ndi mu meeting naye nga meeting gyalimu ali muloogi nze naliko wande naye someone nalima mukyala we nti mukama nsonyiwe nalima mukazi we mbu nali mu meeting naye ebyaddala twali mu bisulo wow mukazi watuyo nene gye yali munayo naye no let me tell you some of them bakitegeera naye basirika busirisi naye abakazi tulabye basirika busirisi naye nga bakitegeera naye at the end of the day still who won the wife material win wow at the end of the day who won are you still together? Wife material. The wife material will still win. Naye nga ba wife material yes je tuli naye nga tukyafu sobola okufumba. It depends. By the way chonacho chi depending okufumba tusobola naye tufumbidani. Wow. Are you supposed to be yeah. Gwe nino okufumbira. Kitegeera. Sala abasajja batumanyira. Nyiza okusalawo nkufumbire naye gwe nga toli ready. Nkulaba okukutana obusimu. Obusimu obuteka muside that night. Okitegeera. Nogamba okukutana obusimu esimu ziteka mu silent buli Facebook ye ina password ebifaananyi bye bina password WhatsApp ina password panange tuli kuki why don't you tebali real tebali ready that's why nakolako wano shone mbagamba banange
mufumbirwe nga mwetegese mugende mu bufumbo nga mwetegese buli kye mukola mukikole ng'oli ready Shakira togenda mu bufumbo kusumbuwa mwana w'abendi ne mwana w'abendi atulaba sawa zino tokwana mwana w'abendi nga you are not ready lwaki mulimbalimba ate Mukama Katonda yatukweka emitima n'agikweka singa twali tumanyika tugeze story gye tubaddeko eyo Omuwala n'amanya nti onanjagala ono tanjagala kuba balaba abasajja wali abasajja basirusiru abatulaba nga mu nsonyiwo sibavuma bati basirusiru imagine otandika otyonyumya ku muwala mbu kiwooma kiina ate nno nekyo kidipendinga mukwano ku muntu kankubulire kidipendinga omusajja ofunye musajja kyomusanze mu kifo ki okitegeera sigenda kusanga musajja kangambe musanze mu bbaala batudde mu group bali mu kunyumya baseka okitegeera njagaleko omu ngambe nti bonna tebajja kummanya obvious case buli omu agenda nyumizo ebana ekiwala ogenda okujja nga bonna bakugeeza buli omu nga bakutunulira nga woyina ebbala wano era nze ono mukwano gwange yampereza ka message sinenya alabika gayo oli yanyumiza munne n'amugamba kiri bwekiti ne bwekiti n'oli n'agamba kangende ngezeeko ate oba oli yangambe kiri bwekiti neganda I try also webadde eri ne beenyumiza balina ogenda bagezese kati it's your choice okugamba nti okay kanzikirize oba kamugaane naye bw'omukkiriza then tekidako wa next cards zijja playing around ninga cards was playing around what next obvious case you will lose you will lose the person who loves you noli atakwagala omlosing cause yejjukira yakusigula busiguzi ate yakusigudde takugula si kimanyi ayinza okusigula nga alina real love talina nga kimanyi waliwo abadde akwagala okimanyi mulimu omuntu ajja nakustikingako nakukwana n'omugambo naye nze nina omusajja nze tesifaayo nteeka kameeme kyokka akola ebisoboka byonna buli kyakola akola akakasa okitegeera sifaayo nze nteeka kameeme wadde omwina kale nze nabaleka mujja kubeera mwenna naye nange at least atuuka n'afuna obujja ng'ovuddere ku bujja bw'ayogeranga ekigambo ekyo ng'abadde akukwana manye tuluba gy'ogwa yes beereetaba serious manya nguddewa mukwano engeri gy'aba ayogeddemu mbu simanyi nteeka ku kameeme eriyo omusajja akkiriza omuteeka ku kameeme si nze mba nfuuka haaji nga nina babiri haji nga nze mukazi nze nfuse haji one day omuwala yanyumiza kasitole yalina baggayi babiri kati gayi omu nga talina ssente naye nga alina mukwano gwe mbu alina ssente n'amugamba omanyi njagala onkulira ekyo ekisajja nze sigenda kufaayo nze kasaba nga tobeera nakyo omuwala akkiriza bulungi nnyo ng'abeera gaya mukwano ono mukwano gw'oli kale efaananye mu sitori eri gye twasoose bwe yamukwana ng'atandika muwa ssente kati ng'oli omuvubuka amanyi ono mwannyina kuba ye teyamulaga nti girlfriend we nga bakuula gayi kati laba omuwala mbwe yatuuka esa n'apiikinga yes nga gifunyemu oli gayi ng'ate ono akyayagala oli gayi manyi kye yakola yagenda n'amugamba oyo nno mukazi kyokka nga bamukwano gayi nakibamu n'amugamba really nze bulijjo manyi mwanyi oko n'agamba neddamba lesagala mulabisa biki gayi n'akiyiwa kyonna gayi yanyiiga naye bw'obeera omukazi oyinza n'abaana bala twekoze ebintu naye naate mu kibuga muno mwebali nga bo they are money makers. Wow. Kati tunuulira, I'm sorry to say mukazi muvumi mulungi tunuulira bad black. Bad black ayina ekiti kyagwamu nedda mukuleetedde lwa nsonga abantu abasinga gwe bamanyi okitegeera namba esinga y'abantu bamanyi bad black bamanyi n'emizeege sijja kwogera muntu kuba gye bali bangi naye sijja kwogera muntu gwatamanyi. Bad black yes man maker ate fa bakazi otumanyi twagala alina gayo gwawira gwayagala asha ayagala naye mane meka zinonyera bwezibanga tsawe tusenga ya sente amugamba asha genda okole baby yoyo ndi timbu ya bwamalo zikuleetera sente gwe nkonaako tap me asha iba malomu wa sente bad black ngajja sebo nyabo oli mkumba wange
Wow. Naye nga beteesezza nti genda go and make money, it's okay. Wow, ngakola akavuyo kwegamba. Oli ku bange naye nga ssente bamaze ozifuna nga bejjawo. Naye nga abantu gye bali bangi. Bana abantu bakola ebintu ebiri so weird. Abakazi gye bali. Nga mbutufu ye embeera ye gy'atambuliramu. Yakola ssente, tamanyi kukola ssente, tamanyi kukola. Naye bwe kituuka ku ekyo kugenda nti kolera ssente mu layini eyo mukwano. Ali very wise. So, Shakira kati nga gwe abaana ab'obuwala ekyo ekintu bwekityo. Tugeze olina two guys, bamikwano, kuba dating at the same time. Obagamba kigambo kiddala. Abantu ngaawo. Kyennyinza obbagamba. Nti akalimi k'essaawa tekastopinga. Kasigala katambula. Tik-tak, tik-tak, tekastopinga, katambula. Okitegeera? You're wasting your time. You're wasting your time. You're wasting your time okugamba nti no, I'm having this guy for the hair. I'm having this guy for lunch. This guy for the house. This guy for rent. Okitegeera? You're wasting your time. And obudde bugenda abaana b'obuwala tukula. Ate bayirayo waloga yekiŋŋamba. Naŋŋamba omwana. Bayira tekiri ku mwana wa bwala. Mayimbeera nnyo side y'abawala. Tekiri ku mwana wa bwala kabula side zo zaffe zombi. Mbo omusajja yenna kasita abeera nga akozesa nnyo amaanyi g'okubeera n'abakyala. Simanyi baatuka n'abaaki. N'omuwala kyemmanyi ku muwala otuuka ekiseera n'okaddiwa. Ate omuwala okaddiwa bubi. Mukasitobera bagenda ku stressinga. Ono agenda kukubira ku simu kati kankwa. Ku hostel daffe eyo waliyo omuwala. Omuwala alina abasajja be ngaaba. Bonna rumu gy'asulamu bagimanyi. Okitegeera? Bonna bagimanyi. Kati oyinza okulaba katemba ng'ayitiriza Sande omu amugambye ngenda kujja eyo. N'owokubiri n'amugamba nange ngenda kujja. Kati alina okugira obudde the period omu amugambe nti no kati ojja kujja ku makya kubanga regulo ngenda kugendako waffe. Oli najja ku makya nesituka saa 7 n'amugamba kati ngenda. Kati owokubiri alina omugambo ojja kujja ku saa 8 kubanga ku makya ngenda kubeera waffe sigenda kubaawo naye regulo nja kuba nkomyewo. Naye obuzibu we bujjira lumu beesangako. Wow. Lumu beesangako bali omu nedda bali babiri. Omu yali munda mu rumu y'omuwala. Owokubiri ajja mukubira essimu ndi wano wabweru wa hostel yammwe ogenda jangu onkime kuba sisobola kumala gayingira. Jangu onkime. Omwana n'agikwata n'amugamba okay. N'afuluma mu kufuluma yagenda ng'ayita mukwano gwe omuwala. Amugamba nyamba ogenda omukime omuzze mu rumu yo ogira omubuzaabuza. Okitegeera? Mala okufulumya oli. Nali manyi biri mu basajja bokka. Kumbe ne waffe gyebiri. N'abawala babikola. Mala okufulumya oli. Ono olyoka omuleete ogira omubuzaabuza. Kati ono mukwano gwe ye yagenda n'akola ki? N'akimayo omuvubuka kuba baali ba mikwano. Omuvubuka ne mukwano gw'oli. Ate abamu by'okumubba. Talina musango. Talina musango. Kamubbe. Omwana n'agenda n'ajjayo gayi akanyagamba gundi ali wamwambi ali kwaneeno aliriddawa nti ajja muwe mukubudde kumba ali mukufumba kiboze eri ali mukugaba oli n'oli n'amulaba nti oli tateredde omulenzi gwe yali naye eri n'amugamba kiki nga you're not settled you up and down kiki buzibu ki bw'ate nze ndi mulwadde nkooye biki kankusiibule gayi n'amusiibula naye amusiibula tamutegedde kati ate aba afuluma oli ng'agamba akangende mu ruumu yendabe n'oli n'ayingira ekirungi nti tebeemanya buli omu gwe oli yagenda bugenzi n'ono n'ayingira kati buli omu ono omuwala omulenzi yakiyingira oluvannyuma n'amugamba oyo nno brother wange afulumye koye wani munyanjulidde ne mmubuuzaako namugamba nja mukwanjulira olulala lwonadda nja mugamba naye akomewo nti kale kati n'oli n'amubuuza muwala muvubuka ki oyo yayingidde nga nnyingira ndi munnange oyo brother wange abaana b'obuwala mukoze fujjo ku basajja oyo brother wange era lwolidda njaga kwega bonna ng'abazannyira awo bonna kateekamu bagwamu lumu ate baluzinga bonna bonna you lose the right one
never fake one cause bono bana naye ng'okimanyi mulimu fake one bona mulimu omutuufu ate banaye ekisinga okuluma mubi kugenderamu omulungi Mr. Right going mwaka akavuyo okimanyize nyizo zirika nze faawo nenzire Mr. Right ate Mr. Right aba anyiga mangu omuntu gwosinga okwagala anyiga yono saagala munyiiza wakitegeerera abagezanya tagala nakunyiga nti mukwano twawule yo blocked ate tebayomba ba Mr. Right naye banene babukyere ayinza okuyomba najja kalumko nefuuka omwana yankula essimu yange nange sente mekezo ze batulangira sente mekazi Shagira nga tuwonzika okumaliriza so abaana ab'obuwala balekerayo kagambo kibanaye twandeeterezeza abaana ab'obuwala twebereremu obudde butulekawo kituufu obudde bugenda tulekawo nga tuli mizannyo gy'ekisiru kyangoli balinga kaadi za weefudde firimu star firimu star ogenda kuluzinga mukwano you will lose firimu star agenda fiira mu firimu ye naye kiruma firimu sita okufiira mu firimu kiruma oyinza obutakkiriza nti kituufu ofiiriddwa naye nga you will lose the right person mu bintu ebyokusaaga kucyanga naye nga naye omutuufu ajja genda bambi ate ne so if you get the right person please settle bw'ofuna omuntu ng'okimanyi omanyi love is not supposed to be explained to sirina ku explaininga nti mukwano nkwagala nnyo no tunuulira omuntu ng'ebikolwa bye byokka biraga nti oba tuli we are not supposed to depend about money love is not about money okitegeera ojja kufuna omusajja nga he's very rich ngagenda kuwayo like let me say agenda kuwanga emitwalo bululu sisinkana emitwalo 3 nenga takwagala sente ze ye nga yaziina ofune noono nga yes ayina esamusamu esobola okubabeezaawo ayina esamusamu esobola okubabeezaawo osobola omugamba nti mukwano ate tuition ogamba tabuze tuition tagaanye akugambe mukwano kangende njasa akabokisi kange that person can sacrifice for you agenda beerawo nawe try to focus on someone who can kill for you that person aba asobola okufiiririra kyokka ng'oli ow'obukadde ogenda muga mukwano tuition wange yabuze tajja kudamu kukwata simu z'okwezesa anti abamanyi obvious case naye najja kugamba katuyiye mpa mu wiiki eno katuyiye okitegeera so love is not about money love the person who loves you abakazi tetwesiba ku basajja mukwano teweesiba ku musajja nze mbagamba bawala balungi tebeesiba ku basajja ate abasajja baagala obeesibako baagala bayombera okimanyi ate nze siriyombera musajja sisobola nyomberamu emmere era nambasanga nga buli abo babiri mutudde I'll pass you it is okay nze nyomba sisobola kati gwoyomba nina omuwala eyo nali naye ku Easter kwennyini nga nnyumiza ekibozi kye nangamba nze nensanga gayi wange n'omuwala mbakubaaba kati ate alina gayi we era kituufu gwe yakuba nangamba namusanga ngaali ekyennyanja twali mulungu eyo nangamba namusanga ngaali ekyennyanja nenkimugjako nentuula nkirye nentuula ekyennyanja nkirye bwe natandika okulya ekyennyanja omugayi natukayombe nagamba nabakubaaba nengenda n'emmotoka yaabwe nenjasayasa endabirwamu nemugamba kati ng'oyomberaki kwayako kaba kamanyiro bandigezeeko mu bifo ebirala nemugamba osanga baali tebamanyi nti okolera wali muganda omusajja muganda naye yabakubaaba n'emmotoka omusajja emmotoka yagirekawo teyagijjaawo polisi si yajja n'ekima emmotoka abasajja baganda obamanyi omusajja omuwala abakyoli n'abazungu nakalabyewa stetasi yange abakyoli n'abazungu bakyabatwalako nnyo abakazi naye ng'omanyi abantu b'engulaavu gye balina oyinza olowooza bannanga akufuula nti simanyi nakumanya naye nga yakusanze ng'oyenda mukwano akutemako omutwe ebibyo bikola bwe biti akutemako omutwe
ate baagala ebikazi ebiganda nze njagala afuneyo omukazi omuganda ate bwakufuna ajja kukulabisa mu buli wamu akonera akataleke Dubai mu famire mu famire yajja kutuusa buli wamu ajja kutuusa buli wamu kenze kasabanga njagala nga mpa sente omwana kalente kasabanga njagala nga mpa ate olunaku olwaleero mbajjukiza nti tukoledde wano ku La Trends Boutique e Makindye opposite Makindye Medical Center waneeno wenyini mu TV eri Kimanga kesisa eri wali otambulako katono wali dde baliyita Makindye Medical Center ogenda kubanoonyako aba La Trends Boutique ogenda kubanoonyako bulungi nnyo bambaza engoye ennungi dresses ezapate engoye z'abasajja engato perfume wax buli kimu bakina jankula trends ate nga nange omwana w'obuwala akagambo kenkulekera nganze naava mukwano webereremu okudatinga gayi ononoli tekigenda kufuula nti oli mulungi bayinza okuba nga oluusi baagala kuzanyisa baagala kulaba bwoli oluusi oyo yanyumiriza oli nti ekiwale bannange ekiwale ekyo kisufu bannange tuleme kwemalamu ate nze mbagamba nnyo bannange tukole teri mu mulimu mubi kuba tukola emirimu mbuba neenakola ntya guno omulimu kyekyo ekitwagazisa ono n'oli olwa ssente because you need money n'okola ensobi ate the same time era n'ogidda bannange tukola abaana ab'obuwala naye nga nyongera obajjukiza nti musubscribinge musharinge mulaikinge mbere nga part of us life experience betutyo wetubeera ebiwuma byokya nsigadde nze Asha naafa ne munange Nabukali Shakira mubeere bulungi we sign out.